Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Gumikiza nga tumukolera ebintu bino betusharing olwaleero bannange ddayo waka muwe hug omugambe thank you so much for being patient with me. Webale kumuminkiriza bansomeseza njize era okuva n'olwaleero mukyalanga omulungi. I'm going to try to do the following things. Nebo nabo muwa sente zagenda ziri aziwoomera. Ageba nayo mwana. Oyo omukwano gudde obu. Atandike neno Valentine y'omwaka guno. Valentine eri wala start today. Nedda ntigamba. Tetulina na Valentine y'omwaka guno. Don't wait for Valentine. Ntandikirewo Valentine. Temulinda nnaku nkulu kukolera bakyala mmwe ebintu birungi. Kulinda sekukulu, kulinda Valentines, kulinda anniversary, kulinda birthday. Omayize ennaku ennya ez'omugaso amatukati ze bategera. Omuntu agulira omuntu olugoye. Omuntu nagulira omuntu olugoye ku Christmas. Kuva January. Nalinda emyezi emirala 12. Olugoye amugulidde olumu ababiri. N'oyagala omumbuuza. You guys. Kyokka n'ayamba olugoye nakugamba nti onyumye. Oluvannyuma lw'okutalaga amawanga nga China, Kenya, Tanzania n'amalala ng'ayigiriza okulunda embuzi, omukugu Obed Ben agguse mu kibuga Kampala mu mwoleso gw'okulunda embuzi ogutulamiddwa the Mighty YPA Agribusiness Forum ku the Plaza Auditorium opposite KCB Bank Ginger Road okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka 11 ez'akawungeezi. Tokkiriza 2024 kuleka mabega. Jangu oyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe. Jangu osinkana abakugu mu kulunda embuzi nga jjajja w'embuzi Hamis Semanda n'abalala bangi. Jangu olabe embuzi ezitowa kilo 10 y'abafa olundiro embuzi 10 ku yiikeemu. Omugenyi omukulu ye minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Honorable Frank Tumwebaze okuyingira emitwalo 5 member wa YPA emitwalo 3 byonna nga biri mu 6 January 2024 ku the Plaza Auditorium. YPA Walwela clips zange nagamba bw'abaana abawala mugende mukole simanya temukola. That's why you want men's money. Are you sick? I don't want my man's money. I want my man to show me that I am important to them. And that is why if my man cannot give me the list of things, that means I'm not important to them. Waone statement inalebadde tambula wakati ya eiseke baga naye abadde yagenda n'awanika ku Twitter nagamba nti omukyala wajja nabyo nabikoze yetadde mu lipia yayambadde bulungi yaguze bukibi alabise bulungi najja ojja omuntu nga mwaye emitwalo 5 mutezimala abantu bavumyoli abantu bayambe nedda kati munange yayogeddemu bubi. You know why? Yegambe tantezimala nedda 5 kunyonyole nti 50k is not enough. Yagambe bamugambye nti wowe oyagala ku sente mmeka nakaze njagala feeling nti ndi appreciated. Ndako katono. A lot of time. No. We should look into these things. Ogenza omusajja kwana bukwanyi takwana bukwanyi. Is he your boyfriend? Akwana. Okitegeera kati omusajja kwana obukwanyi tomuteekako kajanja. Yes. Oyagala kuwa sente omukoledde ki? Oze okundaba ku date oze kukola oba oze kulaba muntu. We are here to date and to see if we are compatible with each other. Nzize. Bw'oba oyagala sente. Nzize wakanabi. Nedda mukwano. Nyambadde akatoka kakebe. Whether twogerera ku airtime. Olaba bana, like sometimes we make comments. Usually me when I come here and talk about giving money, I'm not talking about an ordinary girl that's just there and they're just vibing you and you're just coming into a man's life. I'm talking about a girl that has already confirmed and they're already sure that they're committed to one man. So Esther, I personally kale nze nga Matilda siso agamba musajja gwengenze anyway sikyaba meeting nenti ngende singa mba ngenze meeting omusajja for the first time mugambe nti how can you give me 50,000? I am not a hoe. Shoka aba hoe be basaba se. No, that is what they do for. No, listen. Why are you here? I am here to meet you. So no. If you feel you don't want to waste your time, simply don't come. My time is very important. No. Your time. What? Let me tell Esther. We are very empathetic. Okay. And we should reason while we say certain things. Nti omusajja oba ompote emitwalo 5 obadde oyagala kuwemeka. Anti katwalebale mu transport gwakozeseza kala budde boto sababu balanyo kubanga buli omuntu abana odde we kabeyi kakebe time kagamba nedda kale mitwalo nga ekintu kyangu nnyo bobelanga oyina ebintu byowetaaga omusajja akolere as you're going to see them. Be open to them. Mukubire simu nga enzijao agambe hey Matilda, I want you to come and meet me at this place.
Omugambe, you know, want me to come there? If I have a car, you have to fuel it. Be open. Mugambe. Amafuta gange. Era wanaba tasobola genda gamba, you know what, I'm sorry, you're too expensive, or I can't manage those kind of expenses. I'm sorry, mbyesonye tojja. Era ayagala ajja kugamba, it's okay. Oyagala mafuta. Akuteeka, but remember, the impression that you've given that person matters a lot. A man that's going to take you serious. So mugambe bya kisiru. Abaana abawala abamu ku Esther bakwaniddwa nnyo ba sugar daddy. Bera nti eriyo abaana abato abavubuka abato, people that are still looking for like they're looking for a life partner. They're so used to dating rich old men. Because abasajja ba sugar daddy be bakola ebyo. Abaana bakola ebintu. Omusajja sugar daddy yagamba ebyo. N'abasajja gye bali abaana abato bakola ebintu. In most cases, Esther, omusajja omuto. Like a man that is between 27 to 35. And let's say 35 years old. Or 40. Or 40. Toyinza mu obo busirusiru. So kati omusajja sugar daddy. Abasajja bali mu emyaka abatachyakola accountability and how they spend their money. Be bakola ebyo. Hey Matilda, I want you to come and say, you see I was busy. Oh, don't worry. Let me oba oli awo toyina na kyewamugambe nga kutera sente ku ssimu. Kati nga gwa weenoonya omanya zino zaaki. Ne Esther tulina okwogeranga abawala. You know, I told you I'm a very preservative person. Sorry, conservative person. I really mind about our values as women as well. Weetaddemu ekyo ekitiibwa ekyo kye weewadde nti gwe okutuuka omusajja oyagala ssente. Intentions ezitulabisa abantu nazo zimataringa Esther. Nizo okujja okulaba nga nze ona business. Netunda. Wemba netunda. Saa kumalira budde. My language is money. Oshitegera bulungi nnyo. Newe mba nvudde waka wange Esther. Nti nzizo ku meetinga I am single. Onoonya nange nnoonya. Why should I come to you and tell you me to leave? You have to give me money. It's even okay for him not to give you anything. Kuba mera agenda Jesus. So are you paying for the food? No. Have you paid for the drinks? No. Have you been to this place before? No. Sometimes when you mfate tukanga msajja asoso kutwalayo. Matilda, tugende kubira. Esther, njaga tuwele clear kweno point. Esther tubewa. Abawala batadda. Omaizo, let me tell you. Abantu bangi nnyo abagenda like ne boogera ebintu nga batubuza. Oba ofuna bulungi nnyo. N'omuntu alina kubeera na standards z'enti. The standards, olina okubeera standards. Nze njagala transport. Nziza okuba siri malaya naye nga njagala transport. If you don't have transport, don't agree to come and meet me. Because you know there are men abagaba transport. Why do you compare yourself? Those men have not come to you. Auntie Bireketo, don't complain. Listen, it is him not complaining. If you don't have the money, don't complain. No, the thing is like this. Omusajja tali mu complaining. Abala be bali mu complaining by the way. Bebali mugamba nze wembazize olina okumpa ssente weziti era nze oba tozimpadde tomalira biseera. Matilda tugende ku kirala. Linda ko tujina gigusa. Abasajja bo tebannaba kuvaayo kugamba nti oba abakyala we mujja mulabika bubi temunyirira waza n'enviiri nkadde okitegeera. Kati omusajja azze nga akwogerera ebyo nti wagenze okumumiitinga n'akuyisaamu amaaso, you weren't that beautiful, you didn't have on makeup, you didn't have good hair, wabadde akateteeko kayambadde kalayisi. Oyo gw'ogamba bwe nabadde nzija wampaddeko ku ssente z'okwetegeka. Okitegeera nti nedda tewazimpadde. Sirika. Then keep quiet. I came in what I can afford. When we talk about standards ze ziriwa. As ladies, we should try so much to act and behave. Tugenda kujja maaso togere ku standards. Linda kozo kembagambeyo. Tulina okufuba olaba. The standards we are talking about are not monetary. The standards are what? You are noble. You are an elegant woman. When you're going to meet a guy, you're not going to go all appearing like, hey, oli mukyala ow'ekitiibwa, omukyala ey'ow'ekitiibwa, eriyo bba ow'ekitiibwa naye nga n'ekitiibwa tokyewa. Byanjawulo. Kaakati omukyala ey'ow'ekitiibwa abeera atya? How do you behave if you're on a date? Bw'obanga you're trying to make an impression to a man, how are you behaving? Abawala mwagala nnyo bakwata obulungi naye omusinzi olaga abasajja obuyaaye nga tebannaba nabbo balaga. Kati Esther, if I've gone to a man nga mulaze nze omulamwa gwange ssente yankolera ekyakola atya.
ensonga tujjira abisobola yabiyingira Esther tugenda kusopika abisobola yabiyingira ekintu kyekyo tugenda okugamba we need to be told that we are beautiful balina okukibajjukiza nti oli mulungi abasajja olina okuba ng'oŋŋamba nti ndi mukazi mulungi buli kaseera newoba toli I know by the time you come to vibe me and to bring me into your life as your wife or your girlfriend, you already acknowledge that I'm a beautiful woman. So you already acknowledge that I'm a beautiful woman. This is about sitting mulungi physically mundabika, but I have other qualities that drove you to come and take me as your woman. So it's important. Choose about chimukakatako, but it's important. Okungamba hey. You know what, honey? You are very beautiful. Take your time. Pay attention to details. How am I dressed? Tell me, hey, your hair is really beautiful. I really love it. It looks good on you. Pay attention to details. Nyamba denfulu mangenda kola. Teche kujako mutwe kugamba muchala, hey, honey, you really look very smart. Like those are the things that we women want. We don't want. Oh, never. Wali waka ketwaso tsokogera konti those small things matter. Yeah, katwayogedde ku bintu ebyo. There's ndoza mu mwami nga anyambaza earring. Na nteka ne necklace. Thank you very much. Na nyambaza n'engatto. Magamba today. Nanga akwata no ku mutwe kwambaza engatto. Abami abambaloza balina bitu gamba kuziba there's a fair only on special occasions. Who tells you? Those are supposed to be daily meals. I Valentine. Kati Valentine buli omu ali mu kudu. Buli omu adduka, buli omu ayagala gula bimuli biki. No. Eyo culture tulina ojijja oguno mulembe mupya. We are too different. This is a very different generation. Matilda. What you saying? So if a man is out there and you're asking yourself, those are the very small things. Yeah. Temuli musente. Temuli musente. Sina yogana kusente kuva we natandise okwogera. Sina bakwogera kusente byetwagala. Okitegera things we wish naye nga gye tuggwera. Okitegera. No. The thing is we do not need money. We want money. Oh. Those things are different. We do not need money. Abakyala tetwetaaga sente twagala sente. We don't need money, we want money. Nze nkugambye tetwetaaga tuzaagala. Kati tebabyawula. Abamu tebabyawula okwetaaga n'okwagala tebikola ki? Tebifaanagana. So some people don't really differentiate those two words. Kati mbadde nkyakunnyonnyola esi nti omukyala weetaaga omwami wenna gy'oli oyo olina okumanya nti mukyala wo once in a while ayagala omugambeko nga bw'ali omulungi nga mulwadde nnyo ayiika enduso omugambe oh you're so beautiful. Kimuwonya mangu eryo ddagala. Okitegeera? Omusanze bambi yenna azadde abaana basatu olubuto luyiika eno amabeere gagejja gakoma eri yenna atabuse omugambe oh darling omugambe honey you really look so like you of course you have some changes on your body but I really find you very beautiful. I like them. You could not tell me you like them. Just tell me that you find me beautiful. Yeah. Era wonaba tobiaga jakanga you know what honey I'm not you're a really beautiful woman. Abasajja bamutemba ina communicating kubakyala bamwe ku the needs that you want from them. Okay. Bobola bamubiri gwange kuyitiriddeko tokyagwetaaga tegukusanyusa oluto luyiika eri. Come and be like hey honey you know eva mu Luganda. Munaye mukyala wange omulungi mama gundi. Mama Nakitto. Mama Nakitto. Omanyi nkwagala nnyo oli mukyala mulungi nnyo. Naye ndaba ng'otandise omubiri guyisewo wendinza ogumanagingira. Okitegeera ndaba emikono gigeze ndaba wenna ogeze badde nga mboba otandike kajimu oba tugende ku diet. Sikyakusobola. Ayinza oba butabimugambe ebyo. The choice of what? You're trying to communicate. The choice of words. Yes, we are. Nga bwe nagambye Esther. No. Nga bwe nakugambye from the beginning into what you say to us nga abakyala to be making a great impact until they go deep. Okay. So the choice of words has to be very understood. You have to be very analytical with the words that you want to say to me as a woman. Because when you're munange chongamba chitufu there are two chances so you can no longer lift me. But it's going to sound like body shaming to me. Okay. What do you mean to chance obola? Abadde ageze ogamba munno mu bulungi
muveyo nga muyombye omukazi n'omugambako obugambi omukazi anyiga bugezi kati namugazi kyamusobola yayolowoozezza bira yalowoozezza emmere bagisasagula emmere gyesaya nti kati nyamalira mu kiro ozegera esi then we need to be you need to be listening ababe mulina obbanga mutuwuliriza there is a difference between hearing me and listening to me madulegedde ku kiro yennya kitegeera nze gambi nti twagala nnyo okutuwuliriza njagala nnyo njogere yeah it's very important nti nzije njogere naawe ompulirize kugamba obuzibu bwange bwompitamu the kind of support that you show me will show that you've actually been listening to me not just hearing me okitegeera nti abaami abamu bakyamu babatuuza nagamba munaesewo mbadde nsobola kwogerako naawe nti okay buzibu ki naatuulawo nakutunira n'oyogera wayita ennaku bbiri n'omugamba kubiri bye twayogerako nakubuza mpozi byali biki wali ogamba ki you get what I mean so omuntu twagala nnyo okutuwuliriza mu kuwuliriza nyongeramu nti sometimes you could create times for just talks era omusajja yali eyo oba owuliriza bino ebintu bye tugambye ng'obadde tobikola naye nga mukyala we abadde akyaliwo omukyala oyo akwagala nnyo because they are giving you time alabe nti oyiga otereza don't think they are stupid by the way kubanga akugumikiza nga nebino bye twogedde ebitone 10 tolina kye waakozeeko nekyo okujjako kuga okulowooza nti nayagala nnyo ssente eraza omuwa n'okumupiica mu bye twogedde Esther temuliimu ssente sinnayogerako ku ssente ate nga nazo nsonga nkulu ate nga naye bye tugamba nti singa abaami baffe bakimanyi nti no tukola ki tubyagala kitegeera nti olina okuba nga owuliriza mukyala wo create times for just talks abaami abasinga mulooze mujja okubeera naffe oba when we have you privately away from our kids or away from the public twagala just kwepiica kyogamba omwami kimukakatako okufunayo olunaku naga alina watani tukoze nnyo emyaka gino 3 tugendeko holiday kalangala tugendeko holiday kalangala those are extra I want us to look into things that are not ebitali mu ssente sikabe nnyo kale tugende twave kale tuveeyo kalangala tugabe holiday kale nedda tutambuleko olwaleero tugendeko out fekaaba teyeetaaga nakuto Esther njagala abantu bayige nti no to show love it's not about money tukatunye kali ngalo twatudde omuntu agenda kugamba ze sina ssente naye kati twogerere mu bino ebiri okumpi esi abasajja be balowooza nti no tetubyetaaga tebetwetaaga okitegeera bino be balowooza kati nga boogambye some men think we want vacations that is why vacations are very common naye nga nanze nkayisaawo nyonyonyo olw'ensonga of course those are things that could be done but there are these hidden things that men think ebiteetagisa nga ate biri very important nga wanatuukira ku vacation nga talina obucoverings nga seetaga na vacation kubanga bino obimala okitegeera wamanze siringa Matilda vacation kintu kikulu nnyo munange vacation nga tonaba gintwalamu bino osooka biggusa wamanze kintu kikulu nnyo ebyokutwala mu vacation nga nebino ebitono byewakati obisobola mba sikutegeera nzamma byonna mbyagala kati awo omala obiggusa nga mba you know what honey we really need to get out of Uganda to Dubai. Hey, nga wakukwata kutwala nga buli kimu akimaliza. Mbadde nkyakunyonyola ku party ya listeninga. Nti listening obeera omuntu ogamba nti nga mwe couple. You can say, you know what? Let's have some time to just talk. That's where the word pillow talk came from. Nti mubeerako mu kisenge ne mwogera, hey, how was your day? What are things that are challenging you lately? Abaami mubeera ne bakyala bammwe nga bali depressed nga temukimanyi naye nga gw'okanyagula nyama okanyagula nkoko the fridge is full what else do you want from me there are those men nagamba nze buli kimu kimu enviri zigula biki omukazi tasiima abadde ki naye nga they are just those small things that she needs you to listen to nga sometimes you even don't need to do anything about them nga just ayagala mukyala awulire nti no owuliriza ebizibu bye abasajja mwakikwata bubi mulooza twagala nnyo emigaati twagala nnyo ennyama tusobola nno byegulira twagala nnyo KFC naye twagala nnyo KFC twagala nnyo simanya biki ebintu ebyo ebintu by'ekidongodongo ebyo wuliriza yes tubyagala naye ate si bye twetaaga ennyo ekyovalaawe tufuna ababyetaaga kyovalaawe tuba tufunye bw'ogenda omukyala wo bw'afuna okukemebwa n'agenda in a space n'afuna omuntu amuwa bye yeetaaga
agenda kulekera byogwo byolowooza nti byetaaga ate nga byayagala obwagazi. Okay. Okitegeera? Yeah. So bino ebintu omukyala omuwanga obudde n'omuwuliriza. Many men mubeera n'abakyala nga bali mu postpartum depression and you never get to know that. Okanyawoza omukazi wange buli wazaala akyuka. Omukazi buli waba nakawera akyuka. Have you ever given them time to understand why they be like that? Create those moments where omuntu mu kisenge pillow talk ebera pillow talk. Abamuloza pillow talk mwina kwogera bizibu. Munange nogola bana. Kugeya abantu. Ne mubeera ne mukyala wo mu kisenge nga muli ku bantu mugeya. Banaiba. Abechika na mbagira ne mbadala ne mbateeka wali. Olusi mwagaze kulumbe na wala byaka gatokundika yambade. Some men think pillow talk is about kubeera ogwoyogera ebizibu byo. Mukyala wabere wakuiza, when do you listen to your wife? Chaine ebizibu. Yes, not just problems. When you're talking to your partner, you're having a time to plan for the future. Temwetaga tuza lukiiko mu ddiiro. Saya kwogera. Aha, nsonga ki wammanga ng'ozireeta. Esther, nze kubira nti banange kakati buzibu ki ani gwe tubanja Brian yakusasuddeyo meka. That's not what we're talking about. We're talking about, oh honey, you told me you're looking for a job. Oh okay, mutusewa. Those are not the talks sometimes that we need. I just need you to come and be like, hey, how have you been living your life lately? How is work treating you? Mpola nkuteko, you're cuddling me, you are touching me in my hair. Omufuna bulungi. Ebyo bigambo biba bigendera ddala ku mutwe gw'omuntu ng'abiwulira. Omufuna bulungi. Kituufu. Abame mwina okukitegeera ekyo nti those are the times we have when we have those listening times. Those talking times, we're going to talk about our future, we're going to talk about challenges, we're going to opening up during nakunyiza, what can I do about it? That is why musanga bakazi wa mwengamba, you find them nagging. Mukazi uli wangambe ekicho nekitegeera. Ya alowooza tewamuwulira lwansonga, you've not gotten an intimate moment to just have those talks. Zemba manyi tompulidde. Ne wano mbeera mu kisenge naawe nga just abaana beebase. Tuliawo tutudde just the two of us. Nekugamba nonga okay. Kali. Njakulu. Ngechaka kikolebwa. Oba okay, give me a week or two. Or give me a month. Oba kitegeera. Those are the kind of things that we want. Those are the things that turn us on. Sebyo byemulowooza mwe. Ebyekidongodongo. Mulimu be assuming all those conspiracies mwineeyo bakazi bye beetaaga. I'm just giving you a few. Okitegeera. The other thing is show that your partner that you're proud of them. Okay. I'm so proud of you. Obenyumirizaamu. Obeera nze ndiko omukyala Matilda. Mukyala wamaanyi nnyo. Omufuna bulungi nnyo. Show you're proud of me. Come to me, like, show me, tell me. Rujegosanga abantu agabana mukazi wa mumulabye? Naye bw'oto nakazino nagaba nanga amabi n'abakyala njaga kwaniriza omuntu eyantwala omwoyo yanziba omutima gwange zina nafuulafula bw'ati kitagasa. Omukyala wange Matilda omulungi jangu oyogereko eri abantu baffe. Bye abakyala baagala. Ebyo bye twagala. Okitegeera. Kale mu bantu ngenze wala. Naye tuli ewaka. Show you're proud of me. Kamere kenfumbi kawane katendereze nzize nonzize eri. Naye nakola ntya wotali Matilda. Emmere no niza kugirya awanno. The things that you want. Tamulinda genda mu basumba n'aba reverend bibagamba nga mugenda kuba abana babandi embaga kubanga ebintu tobiyiga mu lunaku lumu. Okitegeera. Some guys think you learn these things in one day. These are things that you just train yourself to do. Kubanga tebakuzaala ng'omanyi. You train yourself to do these things. Okitegeera? Yeah. Nze ndikuga Esther leero twaze kugira kyeniza okusembyayo. Twaze kukola ki? Kutegeeza baami baffe. Biki be twagala. Abe tuddaawo. Ne tugamba kale senga musajja wange. Abinkolera.
nga yalooza sibyagala naye nga tulongera okuteekako ka disclaimer nti waliwo abamu balina negative vibe bambi tubategeera nti bambi mwe temunaba kufumbirwa temunaba kuwasa mukyali awo byakiya bino ebintu temujja bitegeera bino ebintu tubigamba abantu nga beeyagala so bambi totuvuma nnyo ne waba naatuvuma nze sitya kunvuma no totumalirako obusungu bwa mudibogo tukimanyi we can understand your situation we know kajjalizo zebya Esther kweyo ensonga ya mulamwa gwaffe ogw'olwaleero nti omuntu mutumanyi ebigambo nga I love you tubikoye tubyagala nnyo mbere bali tubikoye abantu nga bakoye ekigambo ekyo abatabirimu be babikoye naye ababirimu nga byagala nze nga nze okitegeera nze kintabula if my partner doesn't tell me that they love me who are you going to tell it to oba ofuna bulungi nnyo kati niza okwerabira nga weerabira ki nga teweerabira kulya mmere obadde okubidde ng'olina ensonga zosoyaga okungamba so nga tozeerabidde kati kyekindeetedde okuzeerabira kubanga ensonga ziri zibadde nkulu nnyo. Let me tell you something. There is a secret behind reminding your partner of how much you love them. Kino just so abakazi bokka sife kitwagala n'abasajja bakyagala. Every time you tell your partner that you love them, it warms them up. It prepares them for how the day could be. I do not know. Mubadde mufulume waka oba ku dropinze oba obadde ogenda mugamba hey, have a good day. Please enjoy your day. I love you. Banange ne bangenda ku mulimu nga ntidde nga waliyo pressure. Ngende empeddeko. I love you. That word is so strong. Not word, that sentence. Those 3 words are so strong. They change, they do a lot of things. So gwe ng'omwami kikakatako wadde tubaze emyaka 3 mu relationship okubeera ng'oŋŋamba nti onjagala. Make it a ero neetaaga kifule nti nga bwokeera ku makyano ga nti mukyange yalina okunfumbira caayi abaami bakolaga amateeka nsinywa caayi wa mukozi sinywa kino naawe kikeeteeke mu mutwe nti omanye nti mukyalange ayagala nnyo mugamba I love you nti oba mukubidde saawa mmeka oba mukubidde ku ddakiika 2 emabega nezero ne mukubira after 5 minutes when I am concluding that call I love you. Tuzipo tuli bantu Matilda. Kati ndi mu office ya musajja. Nkugambire ebyo. Omuntu ali mukola program. How important am I to you? You're very important then to him. Then if I am very important to you, don't feel embarrassed to tell me that you love me amongst thousands of people. Matilda, wewe deka ngoli mu office ya musajja. Oli mubizibu ng'omutagamba. Nkugambidde nti abasajja bawano tebamanyi mukwano n'abakazi bamu abamu ngo bagasseemu. Okitegeera? Okubye nnyo. Like bino ebitu we just learn them. Okubye nnyo Matilda tubeewaawo. No, like we just learn them Essie. I just learned to tell my partner I love you. So gwe kitegeeza bukaseera obeera omugamba. Nze my partner knows it. I love you is everything to me. That is my A game. Ne wonompa ebimotoka byo nompa ebisimu byo nga nze tongamba nti onjagala sibitegeera. Okitegeera bulungi. Hey, I love you. Those are the easiest things you can do. Sinaba kwogera na ku 10 yadde. Oba ofuna bulungi. Abadde bagamba nti simwagala nnyo ssente. Abadde bagamba mbu kati no ffenno ndo bemuvuma. Bemugamba twagala nnyo ssente. We know exactly what we are doing. Me, I one time told a partner I had. Nemugamba me, even if I ever wake up in the morning and I earn 1 billion shillings and you earn 5 million, you have to give me money. Hey. Oh, you know, compass. Even if I make, because guess what? When you people, abasajja kyakyo mulina okweteeka mu mitwe gyammwe nti ife abakazi twagala nnyo tuwa ebintu nga tobufudde buvunaanyizibwa bwo nti it is your obligation. Nti ndi mubikola nti bwe buvunaanyizibwa bwange. We need to see joy in you while you're doing these things for us. Mpa sente ng'olina essanyu. Ng'osanyuse. Tukwala bazi, anti zambiri. Sente zambiri mpozo senvi meka mtao 15 chu. Kale. Ndaga nti onyumira. Okumpa. Sanyuka. Nene Matilda. Nkubulira. Chobola nga bamba zituwane tutasiima nga olabye omuntu azikuwadde nga zifa akwejjako. Nino lwaki batozirekawo?
Bwoba ongulira bangaze omuntu wanaga nti eno wanaga nti atazimpadde nga nzimulekera gwe tazigana nze sigana ssente nze sigana ssente oba ozimpadde osibye feesi oba okoze etya nze sigana ssente tujja byogerako oluvannyuma nga zimaze okukola byenzaagaza sigende munaye mukama wange osente zompanga ng'osibye sumbuusa mbaakukoze ozozimalawo tokyegala nakaawo nze sizira ewaffe ekintu kye basooka okunkubira ntondo nze siina ntondo era n'abantu b'embeera nabo bakimanyi nze I don't have ntondo I can't be mad at someone for over a day fenga tunyiiga nze sisobola gamanyi mpulira nkozesa mangi Esther ndi wano omanyi kati siri comfortable nkitegeera mbimanyi siri comfortable bwe wena yanga ziri bweziti siba comfortable okitegeera ndoza n'omulabi yagalagamba Esther abadde ki Esther twagala tubagambe nga tuggalawo maybe olwaleero on our topic for today nti the things that we need are not even close to money tebiri mu 10 n'ebyo nze ku byenjogedde saogedde mu ku 11 wenkugamba nti no njagala okunsanyusa I do not mean that go and buy me flowers of $1 billion shillings ne bwogenda ng'obadde otambula no ebimuli bibino ne wano tubitunuulidde bibino you can just come and pick a flower omanyi abasajja baffe obuzibu balina bagenda ne basooka ne baagala abawala abayaaye abaagala ennyo okubawa ssente kitegeera ne beerabya nti ffe twagala nnyo twagala mu kutwagala temulimu yaddeyaga ataano it's things that don't even cost a penny kitegeera that we want the things that keep us holding on because relationships are hard marriage is hard but what keeps us holding on ogamba Esther osanga ngene Matilda omusajja ku byakukola ebyo byonna lwaki tomuviira kugambe Esther omwami wange lwakuba twenyigidde naye omwami ebintu abikolera ddala yabimala naye ne wonoongulira emmotoka yo nga tokola ebyo ebintu bannange byekugambye wano you are going to find your woman somewhere having another man in the car that you bought them. You are going to find your woman chatting with another man, romantic things and flirting things in the phone that you bought for them that costed you $1 million shillings. Mwe apartment yompangisiza in that very expensive home that you got for her. Because for you think women want money era gogende ku mulimu otandika onoonya ssente. Period. Ozimu era zikwate aziwe boyfriend. Omusajja nze nakola ssente kyekyo wala luno olimba lwaba sugar mama. Goloza ba sugar mama bali single. They are married women. Nafuga sugar dada. Hey. But sugar mama, they are married women. But guess why are they doing these things? Because their men got them and put them back in their homes. They are no longer doing these things those 10 things that we've talked about. Yes, they are not appreciated. They are not appreciated. They are not sure that they are important. They are not listened to. They are told toxic words and men think these words are just going to be left there because they think you'll understand that I'm mad and I had to say all those mean words. They are not told that they are loved. Men are just having sex with women. They are not being intimate with them. You think you just have, honey, I'm honey. Oh, okay. You just do your business and then you go, I need someone to get intimate with me. So you people, after all, we are demanding for too much. We are not. Those things that I've said, we are not even demanding. We are simply telling you there's few things that we want that you guys should do for us. Our men do these things for us. Yeah, because I mean. So we are also saving your marriages or your relationships. So many we are saving. Yes. Yeah. Kati esi. Abami baffe balina bikwata ebintu ebyo nga mbyogedde. Appreciate us. Get us to be so important, like make us feel we are important to you. Listen to us, tell us that you love us, tell us that we are beautiful. Tell us that you are proud of us. Tell us that you cannot do without us. That is all that we need. Money is just kalinganga ogamba kyakunywera ku chai. Byakwongerezako bongereza. That is why osanga abaavu nga bawangala mu bufumbo bwabwe ate ab'essente ne bufa.
Auntie Matilda. naye nga balina everything. Emboozi zaffe eva zigwa Emboozi zookya. eno eggweyookya yo eva. Emboozi zaffe eva zigwa zookya. So you guys really take note of those few things that we have shared this weekend. Yeah. If you have any questions, you can always get in touch with us. Ask. We shall answer. Essence ekintu kyenkugamba kiri kino. There are so many men that do things not because they want to do them, naye because they do not know what to do. Addemu. Abasajja abamu bali bakola ebintu not because they are doing them because abasajja babi oba bagala kuba babi, but because they do not know the right thing to do. Kitegeera kati gwe omwami ali eyo tofuna nsonyi kugamba nti tomanyi. It is okay not to know. Don't some. Hey, it's okay not to know things. If you do Obutamanya, not know, it's okay. Obutamanya. Obutamanya. Yate chikujisaako musango. Obutamanya chikujisaako musango. Kati okubeera different from omuntu atamanyi, weebuuze. Kyekikufuula ow'enjawulo, do research. Whatever video ngezi zino toyomba tetukuyiseeko nnyo, you know. Oba olaba video eno etugala akazi twagala nnyo ssente. Tobeera akazi muli bae. Abakazi musime waliwo statement aga kitawo yali azina. Waliwo yagamba nti ngende ewatatange yabakola ki? Yabampasa. Kamusajja kumpasa naye tatange asobola omusajja tankolera bitufu nangamba that's not the man for you. Kuba ye tatange yali tamanyi ne yeebuuza n'akola ki? Nayiga. Oba nfuna bulungi nnyo. Kati mu kumanya nti abasajja balina kweyisa we bati era yamanyi omwana we alina kuyisibwa mu ngeri ki? I don't want to put my dad into these things. It's so good to me and so good to everyone. So you guys, to be very welcoming to knowledge. Boba ekintu tokimanyi teofula akimanyi ate obanga obadde olowooza okimanyi ne bagamba ti si kituufu, try to put it right. Tonyiiga bunyiizi. Abamu balina kubikwate. Tata yakula mugamba olina kukola bwoti. Omusajja yayisa bwati. Omusajja tugenda mubeera mwagala omumanya abakazi bye twagala temubibuuza basajja. Mwina bibuuza ffe bakazi. Ffe tujja bannyonnyola. Ffe tujja bannyonnyola. Naffe tujja kubuuza abasajja kati nze mbaano ne muza Brian producer wange ne mugamba Brian abasajja baagala ki? Nangamba twagala omuntu ampe ekitiibwa. Twagala muntu atuddamu. Nga njagezaako naye ebimusijja bitwala. Njagala nnyo owuliriza abasajja. I love listening to men. Toyongezaako statement eri ey'ekidongodongo. Njagala nnyo owuliriza abasajja. Statement gy'otera okwongerako awo. Nti n'abasajja tebali. No. No. I love listening to men because men, when they want to open up, they'll really open up. Kubanga mu basajja omanyi lwaki njagala nnyo bawuliriza. Nze omanyi nze njagala nnyo obufumbo. So I want to make sure that when I get married, nga ndina omusajja wange gwe ngenda omala naye obulamu bwange bwonna obusigalidde. Nga mumanyi. Nga kyesimanyi kyalowooza eddakiika eyo. Naye nga lisa okuba ku 10 nga lisa I know 80% of what a man wants and needs, and you know. So you guys, let's try so much to do the right thing. Abaami oba olina mukyalawo nga abadde akugumiikiriza nga tomukolera ebintu bino bye tusharinze olwaleero bannange eddayo waka muwe hug omugambe thank you so much for being patient with me. Webale kungumiikiriza bansomesezza njize era okuva n'olwaleero mukyala omulungi. I'm going to try to do the following things. Ne bonabo muwa ssente zagenda ziri aziwoomerwa. Ageba naye omwana. Oyo omukwano gudde obu. Atutandike neno Valentine y'omwaka guno. Valentine eri wala. Start today. Nedda ntigamba tetulina na Valentine y'amwaka guno. Don't wait for Valentine. Mutandikirewo Valentine. Temulinda nnaku nkulu kukolera bakyala mmwe ebintu birungi. Kulinda sekukulu, kulinda Valentines, kulinda anniversary, kulinda birthday. Omayize ennaku ennya ez'omugaso abantu kati ze bategera. Omuntu agulira omuntu olugoye. Omuntu n'agulira omuntu olugoye ku Christmas. Kuva January. N'alinda emyezi emirala 12. Olugoye amugulidde olumu oba bbiri n'oyagala omubuuza. You guys. Kyokka n'ayamba olugoye nakugamba nti onyumi. Stay blessed. We love you so much. Thank you so much for following and liking and sharing and tubeera mu kitebe ky'omukwano ku S Media Uganda. Tubeera ne Matilda ate nga Brian yabeerako camera. We love you all guys. Mwah. Mwah.